ku Lwokutaano lwa Ssabbiiti ewedde abakulira ebyokwerinda Lwengo basinkana ab'ebisimbye Bukedde West okuli Muhammad Manya Sentayo Mbaka aliyo Ibrahim Kitata ssentebe wa disitulikiti Lwengo yegwanyiza ekifo ekikungere gye bagenda okunoonyamu akalulu. Muhammad Manya Sentayo yaweebwa ennaku 2 okukola kampeyini ze. Yasooka okutalaga amagombolola 2 okuli Kyazanga ne Katuvu n'amalirizo Kitata n'abakanirize olunaku olw'eggulo. Kyokka Kitata bwe yatuuse mu kabuga k'e Kyazanga embooko n'ensambagale n'ebinyooka wakati wa Abawagizi bombi ente byavudde kuba kutte ebipande ebiriko Manya Sentayo abadde balina okubeera olukuŋŋaana lwa Kitata. Mukavungano kano bakanyama bayisiza ku Bawagizi kibooko wakati mu kulaajana abamu kuba n'embooko lwabayitiriddeko ne basala okuteekako kakokola tondeka nnyuma. Abantu 12 bakusiddwa nga kubano kuliko ne ssentebe wakanakulya zone mu Kyazanga Town Council nga kale bali mu ddwaliro Kyazanga. Banyiga biwundu ate abalala baweerezeddwa mu ddwaliro Masaka. Bwe tuuse mu ddwaliro Masaka abaakubiri batubulidde engeri gye basimatuse. Era bwoba kiyamanya kyalina makulu pulezidenti nsaba ojjoyingire mu nsonga ze mutabani we gwewatuba kitadde agenda kututta agamba amaanyi agajjawo kusaba pulezidenti otuyambi kiyamaani w'ekyalo nkubye olukiiko n'atuuka nga nkuba kyaswaziza nnyo mu bantu bange. Bankyamusika bwe nti mukasusa ayingidde mu nnyumba ate nange ne bansika bankubye emizibu awo we nakomye okutegeera. Ade tuuka wali tuli mu laale zaffe abaana 2 batandika okutukuba maama yinja ekyo ni kiggwa nganze kiggundu waliwo omwami omu Chaimani Werwengenyi yaŋŋamba n'okuntwalira mu Kadeeya naŋŋamba nawona luli kuno sijja kuwona. Mu kwogera kwe ne Muyanja ategeeza nga muli gukulwanagana bwe gamusanze nga taliiwo. So yazze ne drone 2 nga zijjudde bakanyama nga bakuba bukubi tebaagala kuwuliriza abakadde babajja mu mayumba gaabwe tebabasanze kulaali wabula balumbye ekyalo buli nnyumba yonna gye balaba ng'eriko ekifaananyi ekitimbyeko nze nga omuntu muwagizi waabwe baadde bakuba bukubi. Ono ategeeza nga bwakyalo bakanyama abaleeteddwa okuddamu okukuba Bannakyazanga wadde waliwo abakwatiddwa. Baleese bakanyama abataka wansi wa 8 bakyayongera bapulantinga mu Bukedde West okukola efujjo. Kozi muganda wange amaanyi gakozesa agamba akolera President Museveni era agamba President yamuwadde obwa minisita alinze bulinze kufuna obubaka bwa Parliament afuna obwa minisita. Nsaba abakulira party bajje bateeke muganda wange kuwodde otherwise tugenda kulaba bloodshed e Lwengo. Kitegere singa Kitata bwayitiddwa mu nkiiko ez'ebyokwerinda ez'enjawulo ezikulemberwa Aladisi w'Lwengo Imikateera wabula nga talabikako olw'enjawukana eziri wakati we ne Aladisi. Aladisi ategeeza nti bakola okunoonyereza era mu bwangu ddala bakumukwata singa bazuula ekituufu. Nobody is going to be above the law. By being a candidate does not make you immune. Should the evidence adduced from already suspects lead to his involvement, he will definitely be charged. Mu mbeera y'omwogezi wa poliisi Maze Katwa Kasirye akisiza nga abantu 10 bakwatiddwa ne bagalirwa ku poliisi y'Lwengo nga 12 be bakusiddwa mu kulwanagana. Nti Kitadde kituufu yabadde alina okukolera giraali mu kitundu kino naye abantu be yazze nabo abantu be bayita eggaali bazze ne babeera nga bakuba abantu bonna ababaddewo ddala gwe basanga ng'alina ekipande ekiriko Sentayo mu kuliraana awo babadde balwanaganira ne alabudde abasuubira okwenyigira mu bikolwa bino beekomeko n'ategeeza nga bali abetegefu okwaŋŋaŋŋa embeera eno. Kino kikolwa kibi nnyo era tugenda kakasa nti abo betukutteko bajja kunyumiza ku bannaabwe tinaba ebyokwerinda batandise okuluma. Florence Tumpende yakusakidde guno ku Bukedde TV.